أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله تمي بزا يا بتوكي سيري زناتي نتيتو ينزاكو وكمي بزا أتنغا نويو أيبازيزا yebaze katonda okumuwa okumutegeera nti asaana kwebaza mukama we. Ekitegeeza kwebaza tekuyinza kutukawo kubanga omuntu ateekeddwa okwebaza olw'okwebaza kwe. Tyayi Allah ne nkwebaza olwa kino nakiri nakyo kyebaza okuwa amagezi agategeera nti oteeka okwebaza. Ate era buli lw'oyongera okwebaza yongera okusaba Katonda ng'omwebaza nate okuwa amagezi agakusobozesezza okwebaza kubanga batono nnyo abeebaza. Ate naddala abeebaza olunye wa qalilun min ibadiya shakur. Okwebaza kikulu nnyo naye ate okukiteeka mu nkola nakyo kyebaze. Weebaze okwebaza. Weebaze Katonda okuwa okutegeera okwebaza kubanga buli lwe weebaza ate gwe osinga okifunamu. Oli bwe weebaza takifunamu nnyo, akifunamu kubeera nti omutegedde nti ye mukamawo n'omwebaza ku ebyo. Gwe weebaze bwebaze tolina kyojja kwebaza nti kino kisinga ku kiri. Erinnyo lyokka eryo lyolaba erimu bwe likuluma ng'otegeera nti yadde mangi naye lino weebaze okutegeera nti oteeka okwebaza. Weebaze okwebaza kwo. Bw'omala okwebaza ebiri oddemu weebaze okwebaza Katonda okuwa emirundi ebiri gye weebazizza. Bw'omala okwebaza esatu weebaze okwebaza okwo okw'emirundi esatu kwe weebazizza. Buli lwe weebaza oba obanjiwa okwebaza kwo weebazizza Katonda akikukuumire kubanga yagambye bwe munanneebaza nja kubongera. Akukuumire ekyo ekyokubeera nga akwongezanga okumwebaza kubanga buli lwe weebaza bakwongera obulamu n'obugagga bw'ekyo kye weebazizza. Kiriba kya nsonyi nnyo okutuuka mu maaso ga Allah ng'olina ku mubiri gwo mu by'obugagga byo mu zadde lyo nga mulimu ebiteebazibwangako olw'okuba tewabitegeera nti oteeka okubyebaza. Weebaze Allah ala kulli haali mu mbeera zonna z'olimu kubanga wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Bw'ogezaako okwebaza Katonda by'alina ku ggwe ng'ebyengera bye tojja bikomekkereza ogaye nti sina kyeseebazizza. Tosobola kubibala n'obimalayo. Gweokimanyi nti weetaaga okwebaza Katonda okuyisa mu korona nga gwe takulumye. Gweokimanyi nti oteeka okwebaza gwalumye Katonda obutakutwaliramu. Oyo gwatutte tomulabye. Korona gwajje mu budde tomulabye. Gwakukutte n'akuta naye waliwo gwakutte n'agenda naye Allah nga kwayisiriza okufa kwe. Kale gwatakwatiddwako ng'obadde owulira bagwa tosaana kwebaza bakwongera obukuumi
korona yeeyongere wala kubanga buli lwe weebaza oyongerwa. Oba okutegedde tusaba Allah atuwe okutegeera okumwebaza kubanga kyova olabanga buli ku makya tulina zikiri egamba Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitri. Ebyo byonna bika byabyengera Allah okeesezza ng'olina sitra Allah akubikkiridde naye nga mu butuufu si gwe waali bikkiriddwa olw'ebikolobero by'okola. Ate gwe Allah akuwa ebyengera ate mu kumusasula ate gwe n'omujeemeramu bujeemezi n'akuwa emirembe ate n'ogikozesa bubi. Kaakati tulina emirembe tugikozesa bubi, tulina ebyengera tubikozesa bubi. Tusaba Allah atuwe okukozesa obulungi byatuwadde kubanga ekimu ku biraga nti oli musiimu kwe kukozesa kye bakuwadde enkozesa etanyiiza mukama wo. Olwo oba weebazizza ekyengera ekyo indirect okyebazizza naye buli lw'okozesa obukyamu ekyo kye bakuwadde oba mu butuufu tewasiima mukama wo kakikuwa. Tumusaba Allah atuwe okumwebaza n'okukozesa by'aba atuwadde nga bw'aba ayagala. Tutaasa okukozesa ebyengera by'atuwa mu ngeri ate emunyoomoola emuyisaamu olugaayo naki n'amaaso. Eki kimu ku bika by'obuteebaza. Naye bw'ofuna ssente n'ofuna ebyobugagga n'otoolako nga bw'ayagala olwo ate agenda okuwongera. Kimu ku biraga nti oli musiimu gy'akoze nti ate era weebazizza. Naye singa obeera ng'ebintu ebyo tobitutte nga kikulu, obulamu abukuwadde ate gwe mu kifo ky'okukozesa obulamu obwo mu ngeri gy'ayagalamu ate gwe obukozesezza mu opposite. Kitegeeza nti olinga amugamba nti kinzigyeko oba oyagala si kikusabanga. Otherwise we naabanga nkyakiina nja kukujooga. Kale tusaba Allah jalla jalaalu atuwe okumutegeera kyekisooka, ekyokubiri atuwe okutegeera by'ayagala, ekyokusatu atuwe okuteeka mu nkola ebyo by'ayagala tubikole nga bw'ayagala, ekyokuna atutaase by'atayagala tuleme okubitambaala kubanga bw'agamba okukwekyusiza tolina engeri gy'omusumattuka bw'aba anyiize. Inna batsha rabbika la shadidun, bw'anyiiga n'asalawo okukwata owulira nti ankutte. N'olw'ensonga eyo tukozese bulungi Allah by'atuwadde asobole okutwongera obulungi bw'ebyo obulungi obuli mu bye tuba tukoze tukoze. Otherwise na buno bwonna obusungu bwe mulaba tulimu kutusibira waka mu kkomera, everybody ali mu kkomera batusibidde ewaka, teri kutambula, teri kugenda kukola. Ebyo byonna si kakasa nti biva ku okusiima kw'ebikolwa bye tukola. Ensi yonna in totality in general Allah si musiimu ku nneeyisa yaayo. Kati bagenda kututa naye ojja kulaba nga bagenda mu masinzizo era nga batono abaali bagenda luli era nga be bagenda. Abantu bano mbataddeko wansi ku ttaka munemba kubakola okoddawo nga ndowooza baneddako ate era we baakoma we batandikidde nti akyalina obusobozi obuleeta feezeze n'atwala baatutte. Ddala mu butuufu ekiwendo kino kye tuyiseemu ekya korona tulina kye tuyiseemu ku sayidi yaffe ne mukama waffe, oba tulinda kuba tuggule buguzi tuddemu we twakomera ddala we tuba tutandikira. Nze nandigambye nti baalisoose nakuta bannaddiini basooke bagambe ku bantu nga tebannafubutuka gye bali. Yabanga abangi bwe tunaavwayo wiiki zino ezisembayo zino zaali zabadde bannaddiini nti amasinzizo tugatadde. Abantu basooke babagambeko emitima emikakanyavu gikole ki, gitowolokoke, naye emitima gyaffe gikakanyadde nnyo. Bannaddiini baali batadde ne babagamba bannaddiini tubatadde mutandike okukubaakuba ku bantu tugende okubata at least nga abantu emitima gimenyese. Naye bwe batabagambeko bagenda kufubutuka olufubutuka gye babadde beekwese ate bayite we baakola ki, we baali bakomye. Saba Allah atuwe okumutegeera naye si musanyufu
bino ebirwadde eby'ekika bwe biti bibeera biraga busungu bwa Mukama waffe kubanga olunyiiga ananyiigira ensi yonna kulwokubanga lwaki luli kintu kyajjanga nomanya nti ekirwadde kiri mu nsi gundi naye mu nsi gundi walamu ensi ne bagisibako kalantiini naye kino kya nsi yonna lwaki kubanga ensi yafuuka ekyalo kimu omuze oguli e Canada mu mwezi gumu guba gutuuse e Uganda lwaki anti empuliziganya buli omu agiyina mu nnyumba kati ffenna tusobya ensobya y'emu ffenna era tufuna ekibonerezo kya lufaaya ffenna tusaba Allah atuwa okumutegeera wakati mu byonna tulembalemba ne minzaane tuli ku minzaane guno bulamu minzaane si bwe kiri twagambye nti eri gye tulaga waliyo minzaani egenda okupimirwako ebikolwa byaffe bye twakola naye ng'abamanyi bagamba ebikolwa ebyo bigenda kuteekebwa mu bintu ebiritanjebu ebirabikako owulidde twakola ebintu naye nga mu nkola yaabyo eswala wagisaala naye gwe ekyo kikolwa kye wakola kirimu makisi mmeka lwasiiba olunaku n'olukuba wali lwazitowaki nakutegeezezza nti naffe kennyini mu bulamu bw'ensi tulina ebintu bye tukola ne batusasulamu ebintu ebiki empeera masala omusajja asobola okutuyana n'akuba bbulooka empitirivu mu kumusasula n'omuwamu poloti n'omuwamu eka n'omuwamu pikipiki oba okutegedde amaanyi gali gakozesezza n'ogapima kati bulooka emitwalo 10 ti ngenda kuwa mu bajaaji yange ono naye n'apima amaanyi gakozesezza ne bajaaji gy'omuwadde n'aga nti wallahi onzibye nyongerezaako bajaaji yo nkadde naye nga ddala naagwe mulimu amaanyi agapimya atya okuwulira nti tegasaanidde pikipiki nkadde agawulira emitwalo 10 ngikubye mu korona n'ompa ddala ennamba eno kale nkyusizaamu mpa ennamba empyapyamu agamaanyi gali agawulira tegajja mu piki ekoze eki emuweereddwa n'esswala eno bulaba osobola okupima amaanyi go n'ogapima mu pikipiki ate ne pikipiki eno teneetenkana maanyi go kyokka ng'ate ekituufu kiri nti toyina naawe minzaani kwotadde maanyi gali olyoka olabe nti tegenkana ki pikipiki ne banno n'obayita nti bannaye mujje mulabe piki yamadde omusajja olwo mu mitwalo 10 nabo ne bagamba nti kusinziira ku maanyi gano gonna g'otadde wake bulooka ziyidde n'okujja nti awadde piki nkadde nti bwe tuba nga ffe tusobola okupima bye tukoze ne babituwaamu amaanyi gaffe ge tutaddemu ne bagatuwaamu ekintu ekikalu ne twemuluguna nti tekimala onaga nti kale obanga kankwongereko enkota z'ettooka 3 ozanyisa bwe mugenda kwongera ku piki nkwongerako enkota z'amatooke 3 4 era mizaani y'ogiwulira muli nti amaanyi g'otaddemu naga ngenda kwongerako ebikajjo 2 aga nti yadde oyongerako naye yongerako ekintu kiki paka lw'omuganda kakwongereko miliyoni kikati awo mpulira amaanyi gali tebalina mizaani kwebapimira amaanyi naye bagawulira muli olidde naawe eswalayo fulaba ffe tubikola naye ate Allah eswalayo yo gy'osadde agenda kugibalamu mu ngeri y'amasasula yenkanankana ki akikulage nti eswalayo gye wasaala yazitowa ekintu gundi yalimu ekikajjo oluusi tusaala eswala nga ovuddemu ofunyemu kikajjo okirabe nti eno yezuhuriyo oba okutegedde ogenda okukakana nga endala evuddemu epaapaali endala olinamu vakedo kati bagenda kusitula bikede ebyo n'amapaapaali babikube kabatu kaki kubaze hakki zo
Allah tayagala kuva wali ng'akulyaza amaanyiza buli dhuhuri gye wasaala dhuhuri yo ezito wa paapaali magaribi vakedo akatunda isha olidde nti zaali zuhuri mmeka zaali zuhuri 15 okay nti kati mapaapaali 15 nga bagateeka ku minzaani obanja kya danaye bw'otunuulira amaanyi ge wateeka mu swala eri ogenda okulaba nga ne paapaali bakuwadde kinene la dhulma alyawma sigenda kulyaza amanya naye wennyini ogenda kufiiringa nti eno kiyamulayiri bagimpadde nti ezitoye nga bulooka enjokye egi zaali kiyamulayiri mmeka nti ku nsi wakola emitwalo 2 leeta emitwalo 2 egya bulooka ezo teeka ku minzaani nga naawe olaba lwaki emirimu gye bagiteeka mu kintu ekirabika bagiteeke ku minzaani buli mulimu gwo oveewo nga tolina kakola ki nti eswala bazibaze batya buli omu ezizo sizezange ziyinza okuba nga buli swala yenkana nte ate eyo yenkana mbuzi eyo yenkana enkoko ne batuuma enkoko zo ate imaani erinnya eyinza okuba omwaka guno nga wali mu nkoko ate kali bagano gandi musitule ebintu bya jjama mubiteekeko obanja nti si banja oyo kyetutagize nti byonna obigize kali mbu byonna mubikkate nga babiteeka kuki ebirungi byo nga babiteeka kuki n'ebibi bityo ebibi era bagenda bikolamu ekintu ekiki watta munno nti alhamdulillah webale nga bakolera mu kiggoonya kiggoonya nga bakiteeka esayidi eri ebirungi bakuwaamu kiki ate ebirungi babikola ki babikubisaamu owulidde eswala emu nga buli swala yali nkota ya ttooke ti eswala emu erimu enkota z'ettooke mmeka teweeraliikirira gwe bunene bwa minzaani ekibatu kya minzaani kinene kaakati nno Allah agenda okukolera feva agenda okikkolera naawe okakase nti andyazaamaanyiza balyoke baddire obubatu bwa minzaani tetwagaye nti buli bubiri bamale okukatakota data ekibi tebakikubisaamu goonya ebeereemu pikiyo gye wabba ku munno n'omukuba ennyondo bagikoleddemu empologoma n'eggoonya ebyo babisitudde biri saidi n'ebibizibizzi babisitudde biri saidi ebyo tebabikubisaamu naye nga ebirungi babikubisizaamu ate Allah agenda okikkolera nawe wennyini bakusitule bakutuuze ku saidi yiiki otule n'ebintu bye ebirungi nga bw'olengerayo bateekako saidi eyo tegize eyo saidi ejjudde obanja nti si banja oli kuli ku kaminzaani k'olengejja n'ebintu byo ng'omusuubuzi ali mu kinaala ekinaala mukimanyi lyato gwe wennyini oli mu lyato lyo n'ebintu byo byonna bye wakola ku duniya nga tolyazaamaanyiziddwa ate ebirungi bikubiseemu kati balyoke bagende ku ffuso yaki lukululanaza ebibi ziyingirewo batikule ebibizibizzi ate nti nali musiraamu ate embizzi nti eno embizzi ogirabye nti wakuba nnyo ku oluyi lwazitowa embizzi eno enjeru eno ate buli obubizzi obutoototo obwasooza nga busooza ng'obirengera otudde saidi mu kinaala kyo n'ebibyo birungi biweddeyo bagaye nti alikola akalungi faman yamal mithqala dharratin khairan yara ojja kalaba oli kalabisaki bakajje mu bitalabika bakatadde mu bikola ki mu birabika kano kewasooza nnyoko nako okalaba ng'okalaba tokalaba nga kusooza ko bakagasegaseemu bakukoleddemu eki embazzi embazzi eyo yiyo nti kiki osooza nnyoko kati olina taddata w'ebibazzi olinga musuubuzi era Allah yagamba hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim mbabuulire bizinensi nebawonya egabye tukola bizinensi owulidde bino byewagendanga ovuma banne bitayimbwa olinga alina hardware sengenge bitayimbwa bibazi bibiri saidi obuyi buli kakati bino ebirungi emigaati biki subhanallah myejo migaati alhamdulillah gomandazi allahu akbar sumbusa obyo tudde nabyo ng'omusuubuzi bw'abeera kuba ku nsi wali musuubuzi kati byewasuubula babikuteeredde in material form
bintu obirabako bukeba bakubuuza nti tukulyazaamaanyiza nti wallahi temwina kyemundyazaamaanyiza ate munkubisiriza namu naawe ne bakukkata n'otuula mu maali ye ku sayidi ennungi owidde n'obeera n'ebinaala byo kakati bamalayika bagaa muleete n'ebibi bye oba abafulumya bigoonya ebisotasota bisiga byonna bizanyirazanyira eri obiraba ate nga buli kisigo okiraba inna saayakum sawfa yura buli kimu ojja kukiragibwa nga kiteereddwa mu material form mu kintu ekirabika olidde luno olugalo lwanyenya mu swala ng'olulaba naye lwe lumu lwewasonga mu nnyoko n'omugasa akummanyiira eri ne bakukoleramu kye bakukoleddemu oba kiseŋŋenge oba kikiki oba okutegedde toera kyotajja kulaba era kyabagamba yaumaidhin yasduru nnaasu ashtatan ku lunaku lwo abantu bagenda kugenda mu bungi nga bagenda kulagibwa liyuraw balagibwe raya al ain ng'olaba n'eriiso amala ega kulaba mirimu gyo zino subhanallah zagenda zitya allah akbaru zagenda salatu annabi yagenda bitya owulidde ettaali lyewasekula byalimu biki liyuraw amalahum tugenda kulaba n'amaaso gaffe gaira oyogera ku ttaali aba alinga agaye nti kyekyo akati oba okitegedde teriyo maali hatha alkitaabi la yughadiru saghiratan wala kabira kati emirimu katuli ku minzaani emirimu bagikozeemu ebintu ebikolaki emirungi bagikozeemu biki okukujjako obulyazaamaanyi naawe oli mugutama otudde mu mirimu gyo nga omuntu ali mu dduuka kati batandise okuteekako sayidi eri obuuyi buli olengera batandise okuteekako agayovu agawologoma embogo biki kyovuga nti ebiringa bizisobwa nnyo kikibintu babikubisa kimu ku kimu nti naye ngaate bibi nnyo mu magasota gootalabanga nabo emirimu emibi bagifuddemu ebiki ebisota kyava agamba omumanyi omu nti omuntu alabye nnyo okubeera nti emirimu egitakubisibwamu gigenda okusinga obuzito egikubisibwamu kuli bakufiirwa kunene ogenda okulaba nga gayira bituleera bateekako kibi nnyo omuntu allah okuwangaaza ebbanga eddene n'olikoleramu ebibi bingi oba weeryazaamaanyiza nnyo so nga kirungi nnyo okuwangaaza ebbanga eddene n'oyitiriza okukola ebiki kaakati allahu akbar allah alina obuyinza akola byayagala nga bwayagala oba omuntu alina amagezi agateeka ebintu nze lumu ŋŋenda ekalangala eyo ku kizinga sitambulirangako kuliko ekibayita ekidyeri kidyeri kintu kyetikka nno kati tumala okugenda okusomoka tugagenda ku ddaawa tumazeyo ennaku ze tumaze nga nkya tukomawo kati tukomawo kwalingawo RDC bamuyita Ssekabanja tuba tuli ku kidyeri n'atuteeka mu mmotoka ye emmotoka mugituddemu naye nga eri ku kidyeri si egenda okutambula ekidyeri mutudde mu mmotoka naye nga ate muli mu kiki mu kidyeri ngenda okulaba nga bayingizaako loole z'amanda konza ekintu kigenda okukka ja ate bakyaleeta eroole etali emu ez'enku ez'emiti konze subhanallah tutuuka ku lukalu abantu bangi ebintu biki foba abantu obuntu tusobola okuyiiya ne tuteeka emigugu gyaffe ku kidyeri ne kigitwala allah yatasobola mu sayansi we ow'ekika ekyawaggulu okuddira emirimu gyaffe n'agiteeka ku minzaani n'egikola kineegiwanirira allah asobola omulimu gwo oguteeka ku minzaani yo ogwali omulimu
n'agufuulamu ekintu ekikolaki ng'ate ddala mu butuufu takulyazaamaanyiza naawe owulira nga eswala ezzaka byonna abikozeemu n'akulaga obuzito bwabyo n'abikata ku minzaani naawe n'akuteeka ku sayidi y'ebirungi ne bagamba muleeta ebibi ogenda okulaba nga notoseetuka wakati mu kyo basobola okuteekako fuso z'ebibi byo naye nga bataddeko emmotoka gye batadde ku ki ng'ekidyeri bibakiteeka emmotoka bibagiteeka mu kidyeri emmotoka yennyini ne bagamba nti eyo emmotoka ya swalazo oyid ne bagiteekako n'endala n'eri mu bibi nebibizi biri mu bimotoka ne bateekako mu motoka oba okitegedde oba omuntu asobola okugenda wano ku luguudo we babalira obuzito bw'emmotoka bwa minzaani n'amanya nti emmotoka ezitowa kiro bwe ziti katugeze nti emmotoka erimu kiro 10 naye kati ngeri gyatise seminti ziri 18 n'amanya nti seminti gwatutte kiro meka kiro 8 najjako ezaki obuzito bw'emmotoka yenasike naawe kennyini Allah asobola okuddira ng'omuntu apima minzaani ne baddira ebimotoka by'ebibi byo ne babiteeka ku minzaani olina zirukululana 2000 ez'ebibi emyaka gy'omazaana lukululana 2000 kyokka nga 10,000 ez'ebbiri bazisadde ku minzaani ne bajjako obuzito bwaki obuzito bwezirukululana ne bakugamba nti seruganda nti ebibi byo bizitoye bwebiti ne baddira ebirungi ng'olina loole lukululana emu n'ekitundu emu ne kakkanta bagenda bazikubisakubisaamu lukululana genda okulanga zigizeeki waliwo obuzibu ng'olaba apima minzaani bwajjako busukaali obutono naga nti kire badde eyiseemu nasenako kakwota jiiko ne balansinga omuntu alibeera ku galengejje zino emmotoka bamaze zikubisaamu naye nga minzaani eri wakatikati eri ezitowa 5 ate wane eri 49 5 mumeka bugayira bannange siri yanteerako wadde alhamdu nti wantebasaako wantebawulirawo agandi bannange ngenda oweddeyo teri kalungi ke baleseeyo naye oweddeyo oli awo minzaani eteetera buteetezi nga mu butuufu ne baleeta ekigambo subhanallah ne bakikkatako egenda mu 6 niwe gisa olunaku lwakireka emirimu emirungi Allah agenda giteeka mu bifaananyi bye tulaba n'emibi mu bifaananyi ebibi agamba atya mu surat Al Imran tulabe obukakafu obulaga nti emirimu gigenda kuteekebwa mu birabikako 18 agamba nti wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum llahu min fadlih Allah agambye wala yahsabanna tebagezaako okukirowooza alladhina yabkhaluna abo abakudowalira bima ataahum llahu min fadlihi Allah byaba abawadde mu by'obugagga byalina huwa khairan lahum nti ekyokukodowala kirimu akalungi gye bali bal wabula agataliiko nfuufu huwa sharrun lahum kibi nnyo ekyokukodowalira Allah byatuwadde maanyi magezi irimu sente omanyi tujja ne tubala sente zokka nti Allah kyatuwadde sente zokka naye Allah ayinza okuba yakuwa maanyi ng'amaanyi ago gasobola okuyamba nnamwandu ayinza okuba yakuwa sente nga sente zisobola okuyamba nnamwandu ayinza okuba nga alina kye yakuwa nga ekyo kye yakuwa irimu zisobola okuyamba abantu n'obataasa ne bava mu ki mu mawulidi nafi adaga nti embadde mpise otoyinza kuyitawo ogwaffe gwakuyigganya bintu ebyo tubataase muli twebaza lulala naye sikale
temulowooza nti huwa khairan lahum kikirungi ekyokukodowalira Allah byakuwadde nga irimu ekyokukodowalira Allah byakuwadde ng'ebyobugagga nti obulungi buli mu kukodowala bal wabula huwa sharrun lahum mu bukodo mulimu obubi gye bali lwaki sayutawwakuuna atawuku yetaayi etaayi esibwa mu bulago sibwe kiri kati Allah agamba nti ebyo bye mukodowalidde sayutawwakuuna tujja bikolamu amataayi tubibateeke muki mu bulago mukalakalane nabyo nga mubiwarabanya okubitwala ku minzaani oba kutegedde sayutawwakuuna ma bakhilu bihi yauma alqiyama olunaku lw'enkomerero tujja kukola amataayi ge mugenda okusikambula nago ebyo bye mwakodowalira nga mubitwala ku minzaani Allah jalla jalaaluhu abikole ki so nga bulijjo tukimanyi nti mumanyi ente ezirima bwe bazisiba mu bulago ne zikalakalana n'enkumbi ne Allah jalla jalaaluhu ajja kusiba mu bulago ng'ente eyo ogende ng'owalabanya bye wakodowalira obyetwalire ku minzaani ng'obisikambula nga bwe tusiba ente mu bulago n'ogisiba egenda egiriki naye naawe bagenda omanyi Allah obulago buno abweweera waliwo omukazi gwe yagamba fijiitiha hablo eljidi yensingo kakati wano kinaya nti wano tawuku nayo bagiteeka mu nsingo sayutawwakuuna ma bakhilu bihi ngenda kubasiba mu nsingo bye baakodowalira yauma alqiyama babyetwalire ku minzaani oddala onoosobola mu nsingo omu okusikambula ebintu ebyo bye wakodowalira n'agamba nti temwali kodowadde kubanga mwali badde mugaba bye mugabye ne mbibakoleramu ebirungi ebinaabataasa enkya oba ogabye batogabye tolina kyotwala lwaki walillahi miraasu samawaati wal ard Allah yagenda okusikira eggulu n'ensi nga bimaze okuba kullu man alaiha faani wayabuka wajhu rabbika byonna bigenda birekawa ku nsi kuno n'ebiri mu ggulu byonna bigenda Allah agenda kusigalawo bwomu byonna byetukalakalana nabyo tetulina gye tubitwala nyini byo at the end of the day agenda era obyeddiza ensi ejja kusigala nga ya Allah nga bwe yali bweri bwejja okusigala byonna nga ffe tuvudde ku kullu man alaiha faanin buli ekiriko kyonna faani kijja kukola ki faani bakitegeeza ki mu luzungu faani bafaani bawagizi byonna byolaba bino bijja kukola ki bijja kusaanawo byonna nezo zikalina mayanja kullu man alaiha faanin buli kyolaba kyakuzaawa kijja ojja kukireka wano kiddire ate mukama waakyo naawe odde eri Allah buli kyolaba kati naye gwe yategedde nti byonna byakusaanawo n'ojjamu ebibyo n'obyeterekera eri Allah la yudii'u wadaa'i'u kye bamuteresezza tekimubulako astaudi'ukum Allah alladhi la tadii'u wadaa'i'ahu Allah ekyatereseddwa tekikola ki la yadillu wala yansa tayinza kyerabira naye tekiyinza kumubulako kinze nakuteresa mumuterese Allah mumuterese ebitereso byammwe tewali kyomuteresezza kijja kumubulako nti akinoonye nga takiraba oba abulwe nannyini kyo nti ate kino kyali kyani gwe muterese wosala embuzi ya dhuhiya bagirye eyo tejja kubula yadde ng'ono gwe wagiwa yeerabira erinnya lyo nga wanaasala aga nti oba eno ya rabbi twaha ye yanyimpadde oba kasimu nafunye embuzi 10 si kyamanyi mannya g'abantu
ye Allah kasita gwe watodde amanye yatodde kubanga Allah jalla jalaaluhu bw'omuteresa kyaba kyoba omutereseza wallahi la yansa la yadillu wala yansa tasobola kwerabira mission yonna bwebadde etambula aye tekiwali kijja kumubulako nti kino kyo kyandi kati kino kyali kikyoba kyono abadda muterekeeyo ebitereso byammwe tajja kwerabira ani aterese tajja kwerabira nti ekikyakiwa omulala agambye nti ensi eno etulagajjaza nnyini yajjajja eddiza agisikini byonna n'ebiriko wallahu ma ta'maluuna khabirun ate byemukola mukenkufu akimanyi nti okikoze lwakwagala kufunamu akimanyi nti okikoze lwa masappe ensi ekube ku nduulu khabiru akimanyi teriyo ebintu byetukola nga ddala mu butuufu tetubinoonyamu Allah tosiima wabula tubikola olwaki ng'amabugo amabugo gawayo Allah kusiima oba ogawayo olwokuba munno yagireki era omuntu omubulirawo gano mabanja tusasulingana buki era n'ogamba nti bannange mutuwoze ebbanja mutuwoze naye wali awayo amabugo nga agawaddeyo Allah amusasulemu mwekyo kyaba akoze ng'okyalisa amabugo gateeka ebbali okuziika kwennyini wali ava ewakaawe ng'agenze kufuna mpeera mu mufu oba agenze okuziikirako ogundi yamuziikirako musajja oyo anziikirako lwatwale naye egindi oyo aba anoonya mpeera mu bufu oba aba anoonya era oba tonnaba kulaba wuli eyakuleese tegutereera paka bw'okola ki naye ate ye Allah bw'oba wagenze ku lwa Allah yaba yakulabye oba nedda basi naye gwe tewagenze ku lwa Allah yagala oli yakututte kyova buganda Allahumma la tahrimna ajrahu omuntu ono alimu empeera tozitumma empeera bazikuwadde dda kubudde totebenkedde nga tonalaba kulaba kamada yakoze eki yakuleese oba akulabye oba takulabye ekyo si nsonga Allah akulabye wali agenda olwa wali agenda nga agenze nakulabye nga agenze ku lwa Allah ffenna tubeere ffeeya gundi onoogenda okuziika nti siina nsonga entwala ndi musiraamu singa bwe kyali singa sikeera ku leediyo alimu empeera nti seeka ndeka mmaliriza olubimbi lwange n'abeera mu kuziika buli lunaku ndikulo juzi nabadde gindi yali ampadde kaki onoonya ekikutwala okuziika nekikola ki si bwe kiri omufu tumufunamu oba nedda twali mufunyeemu singa innama al amal enniyaati oba kitegeeze kaakati naate waliwo n'omulala ono yagenze okuziika naye teyaliziise naye emmere eri nowemmindi agira ki asena obuveera bulimu ki mu nsawo agenda kuziika innama al amal binniyat yagambye omusajja oyo buli lwafiirwa tudda twetisse ono yasaba Allah ki ddala mu butuufu oba googaba embeera ekimu ku bikulaga nti ddala omusajja tayinza kufunamu n'amala ku olwo batafumba agamba ati olunaku lukoze eki onuufunira eri Allah nti ebya Allah bikinze nagenze n'obubeera bwange leero simanyi lwaki oba mulwadde si yenkola ye kyekintu kyetukoze eki kitusaze oba okitegedde n'abantu bangi bava ewaka innama al amal bikyobula nabbi yagamba faman kanat hijratuhu tugenda okusenguka kulimu empeera naye oyo asenguse lillahi wa rasulihi ajja okufunamu faman kanat hijratuhu liduniya omuntu asenguse agenda eri asuubula entende oba waliyo ebyuma bya scrap awi imraatin yankihuha oba ayagala agenda kuwasa ku balaalo beeri fahijratuhu ila ma hajara ilayhi tugenda naye Allah tamubanjanga
diiru ziggwera mu nniya oba kitegedde enniya eno tuyinza okubeera nga tugenda kapiira kasingo sese olidde sese egenda kuba na kisingo naganze temundeka nti ogenda kapiira kikingenda kulaba ku nnyanja oyo enniya y'endala omulala naga ngenda kulaba njagala kulabayo ku byennyanja ow'ennyanja mulala n'owakiki in most cases abamu baganye njagala nguleyo ne ku byennyanja agenda okudda oyo yagenze n'ebyennyanja n'asanga nga abachina babiwamba babipiira ku minzaani bw'akomawo nga talina kyannyanja olwo omupiira enniya yanyiza eki gwamusaze naye yagenze okulaba ennyanja oyo tafunyemu oyo yafunye oba kitegedde amaali binniyaati eyagenze okulaba biiki zeeri oyo yafunyemu oba tafunyemu era singa bamuyisiza bwe zitali etafunye innama amaali era omuntu ayogera nti nze binsazi bulijjo tugenda kuddwa naye gooza tuba tugenze kusabira bafu sorry gayira njagala tukibeere fenna twazigendako si gwe weka naawe fenna abagenda kuddwa z'omufu tuba tugenze kusabira bafu kiki ekisinga okutwala abantu duwa yennyini olowooza era emmere era eba tennajjula abantu bagati nga basaba lundokooli si lundokooli ono yatuleese twazze kuno naye nga ndabanga abagoya akawunga singa wabaddewo edduwa bbiri ng'eya Haji Bumaali bagenda kufumba katogo eya Swayibu kawunga ewaliwo omugagga ewali ente ziŋŋonga lwaki ebeerako abantu baba bagenze kukolaki naye tekigaane niyo oyinza okugatta ebbiri Allah asobola ozikolaki ozaawula n'alabako olubege edduwa erina edduwa erina kapasenteegi n'emmere erina pasenteegi edduwa bw'amala n'agisawa ne bagaa nti abange mwategedde omutabuliigi emmere agiyiye anyiga ayinza osanyuka naga nti kasi edduwa tugimaze agamba ki edduwa yonna gyonoonye neeri yonna gye mwasabye mu ddiiro nga mugamba amiina naye efiiridde mu mmere omutabuliigi atadduse yaba tulituuka eri Allah ng'emirimu tugibanja naye ng'enniya zaali ki nfu mukhlisina lahu ddiina enniya zaali nfu kali bw'oba okolakola ku lwa Allah emmere ejje by the way ekimu ku biraga nti ddala emmere tekkosa yonna ebezze ejje nga bwekiraki nga bweri oba akawunga oba katogo kaddara Allah wa masha faala olya tolimuvuunya kuba ekyakuleesa ekikulu okikoze ki nyinze ndi waawano nange nagendanga ku dduwa olidde gwekola nga watanze okubega akawunga agante dduwa kale gundi yeya bw'obanga gowagabye gayira jja tugende n'omusubya muyinza okukyawaganira awo lillah kubanga abantu abakyawaganye ku lwa Allah nga baagalana ku lwa Allah bakubeera mu kisi sab'atu yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu rajulani tahabba fillah bayagalana ku lwa Allah ate watafarraqa alayhi nimwawukana ku lwa Allah noga naffe baaliwo ekikyaddayo okutambula naawe ontomeza nnyo tuli wantwala ku dduwa twalya kawunga babaga nti edduwa okulayinika wateeka okubaawo emmere entongole temuva mufiirwa mu Ramadani obudde obulungi mwenna mwasibye mulina takwa nemusubu kyaga nti hadisi negamba nti aya ebadde egamba etya waliwo aya eri mu surati Tauba abantu abakotowalira okuwa zaka Allah agamba yawma olunaku yuhma alaiha fi naari jahannama zakayo bagenda kugikolamu zipaasi nakugambye ebibi babikolamu bibi omuntu yagaana okuwa zaka bagenda mukolamu embaati za paasi amanda agagenda mu paasi eri bagenda gayoola mu jahannama mu paasi yo oba gwe omuntu wa bulijjo osobola okukola paasi y'amanda bamalayika batasobola kukola paasi ng'ate nnene
bagenda kukola paasi mu ssente ze wakodowalira n'otazitoolamu zaka. Allah agamba yawma olunaku yuhma alaiha fi naari jahannama. Olidde alhamiya kitegeeza ekintu ekikola ki naarun hamiya yuhma alaiha bagendanga kugikola ki. Edda bwe twabanga tugolola ng'oyinza okuddira paasi n'ogiteeka waggulu ku stove bekiri neegira ki neekwata akabugumu. Kakati bano tebagenda kuteekamu buteesi manda wabula bagendanga kugiteeka mu jahannama paasi emala ekwata akaliro bulungi. Jahannama ye stove emala okusika bulungi akaliro bagijjeyo bakuteeke ku meeza. Emmeri waliyo meeza weebake bulungi bagolole embiriizi bagaleeta embiriizi ezo bazigolole bulungi. Leeta ne face naye bayiseeko, leeta n'omugongo naye bayiseeko. Oba okitegedde kyaga nti yawuma mujjukire olunaku abaganya okuwa zakayo maalaiha lwegenda okubugumizibwako zakayo fi naari jahannama egenda okubugumizibwa ku muliro jahannama. Zaka sente zo bazikoleddemu paasi ey'omulembe ekwata obulungi akaliro bagibugumyeko wali ku jahannama fatukuwa biha bagigoloze. Almikuwatu ye paasi mifaal mikuwatu paasi. Olidde fatukuwa biha paasi eyo bagigoloze jibahohom feesi zaabwe. Aljabuha ekyenyi jibahu ebyenyi pururo ya jabuha bakugaye weebake bugazi ng'agenda okumira obanga gwe bateekamu taaba wa covid mu nnyindo kubanga nti kati olulimi lukyuse nga gwe bagenda okutonyeza eddagala mu nnyindo weebake baddiro malayika ebugumyeko eri emala okukakasa nti kengedde bulungi agaye nti nali kensinga. Auzu billahi minash shaitani rajim. Allah tutaasa Allahumma jirna minan nar. Tutaasa omuliro tiwagenda kuba kusaaga ng'ate bamalayika abakukolako omulimu ogwo bali serious bali bo baspecializinga mu paasi. Ab'emiggo balala abajahannama balala bano bamugambye ono musoko ono yayita wazzaka nti sooka omutwaleko wali mubamutereeza bamuggyeko obutawazzaka. Kaakati oyingire mu ruumu osangemu malayika zikugaye nti weebake bugazi fatukuwa biha bagoloze paasi ezo jibahohom. Ojja kusangayo ne banno nga bali eyo wali ababakolako buli dokita alina omulwadde we. Olidde ate alina gwagamba nti gayira nti paasi eno erabika tekyayigira bulungi genda oleeteyo endala eno gira ogireka egira ekwata akaliro baleeta akapya. Fatukuwa biha jibahohom bagoloze feesi ezo ezazanyiranga ku duniya kuno nga mukola bukozi feesi. Omuntu bwazuukuka ku makya n'agamba nti nsalaako awo okubirevu alabike bulungi ngiraako bwoti daabirizaano bwoti obwoya bw'omu nnyindo obusaleko obwo byabaleeteranga malala feesi eno ye muntu. Abakazi baateekangako langi eya buli kale emimwe ne bagikola kati katumale okugitereeza feesi eno yakuleetera obuzibu. Kaakati bwe bamala okukalirira feesi eyo ne bagigolola bulungi bo ne bakakasa nti akati ono alabika anaatera naarullahi almuqada allati tattali ala al afida gutuukira ddala Allah waagwagala ku fuadi wali ku mutima. Olidde awali akawulira olawazaka bwe bagikolezeemu paasi nti emirimu gye tukola wano ku nsi nga tuzannya ne gye tugaana okukola nga tuteeka ogikola bagenda gitukoleramu ebintu kati zaka bagikoleddemu paasi. Wagaana ogiwa kati bagitadde zaka emaali oba zaali nte oba zaali bimera oba zaali ssente bizinensi nga gwe totolamu zaka kabagikutoleremu bakukoleremu paasi. Paasi eyo bagibugumyeko wali ku jahannama. Bw'emala okukwata olalika ensingo yo weebake bugazi nga kwe bagenda okulongoosa naye nga tebakubye kalifuumu owulira bulungi tapali ala al afida toliko kakalifuumu konna. Olidde balyoke bagire nga ne bannaabala obawulira balaajana
naawe oyingire naye nga sikyakuvaamu leero ekyo kya zaka buzaka olidde bagolole feesi ezo feesi zino ezaagana okuwa zaka wajuki wajunubuhum aljunub aljambi zembiriizi bano abasooka bali ku feesi 1 basookera ku feesi abagizeegizeemu ne bagaa nti kati weebake ogizeeki nga mayiti bwe yeebakidde ku mukono gwayo bagolole sayidi ey'embiriizi kuba n'embiriizi zino nazo si kwe kwaleebeeteranga ettaayi abakampeyini bazimanyi babagoba bulijjo ettaayi ekoma ku mbiriizi tegenda wala bwebanga ofumuuse ngaodduka odduka tiya gaasi ettaayi ekoma ku mbiriizi wano na wano bagamba awaakomanga ettaayi tugololawo babagamba kuwazzaka muzanya buzanyi naye ng'ate oteredde tebagala fujjo nomala obaleetako akajanja kakati bwe bamaliriza wazuhuruhum bakwate ku zahari emigongo neno ku mugongo baagala okugololayo bakugolodde embiriizi ne bakugolola ku mugongo ne bagolola n'effeesi omuganda kyayita okugjamu ettumba amatumbatumba ago gonna obugulumugulumu bakutereeze kati kiregaga nti emirimu gye tukola bagenda gitukoleramu ebintu ebirabwako ebirungi bagenda kukoleramu ebirungi ebibi bagenda kukoleramu ebibi kakati ino zaka bagikozeemu paasi kati oli waddembe okugaana okuwa buli mwaka bw'oba wali owa n'ogaana paasi za njawulo waliwo paasi gy'olabanga kirasi yayo ya sente ntono 3.4 waliwo abalina paasi ziri zennyini nga za 800 olidde kwe buli mwaka oguyitawo oba osoomusibwa mu kika kya paasi guno towadde nti oluli badde paasi kiki nti abadde yankoya 500 kati asoomusiddwa agenze mu paasi ey'10 oba kutegedde nakyo otegedde ekizibu kya zaka kati asoomusiddwa agenze mu paasi ey'20 nti ono tumukoze tutya yawangako n'abigira myaka 2 gy'ataawa muwe paasi ya 3 eri amaduuka gyegali njogera amaduuka ge buli kikozesebwa gyekiri oba kutegedde hadisi ega nti omuntu bwe yessa obutwa oba ekyuma obutwa gyebuli eri obusinga obwawano nti wafaaki neteekamu muguwa nti bamutwale wali kuba emiguwa weteekamu muguwa nti genda wali wanywa bunywe butwa nti ono wamu butwa webali abo abatwala ate n'ebifo gyebiri buli kiwejjisaamu obulamu wano ku nsi nti kikiweekuba sasi nti genda wali bakugwa bajja kugwa kwokyoga tegere hadisika buli omuntu eyetta ku nsi ekyo kyeyessizza ajja kukisangayo eri nga kirina tekinologi asinga owaakuno akimatire ekimubukalemu oba butwa ojja kusangayo abamanyi okubulunga bakuwenga byanzi bikopo onywa bibakuli kakati weba wetta omanya nti olugwamu omukazi alina mukuta n'omusajja nze nesse mumulekedde ayayayaya wesse nakitaata ndi butwa gwe olufa ng'ogenderawo osanga banno nga bali kuli bangi wava ku kizimbe n'ojja kusangayo ebizimbe baaba taradda nga bw'ogwayo todda naye nga tolina okukomawo wava ku lusozi n'eri gyeziri gwe wette nekyewesse nakyo eri amaduuka gaabyo gyekali linda agyaliyo papa ki tojja kulemera wano ojja kufa topapa omuntu bw'opapira ekintu bakikumma tekati kampe mpumule man taajjala bishaiin uqiba bihirmanihi omuntu bw'apakukira ekintu bamuwa ekibonerezo kyakukimumma obadde yagala kuwummula nti yekale bisimillah jangu opapye okujja eno owummule nti fe twali twakugerera agyaliyo nti tugaa naye tewetta obudde bwegye buli obojja kujja tofwayo topapa yanze nze mangu mpumbula omukazi kamumulekere nti ebaazi
okuwummula tojja kufuna genda wali bakulage ekibayita obutwa oba obadde onywa bwa mmese ojja kunywa buno obweno obuwulire kyetutegeeza ebintu byetukola babikolamu ebyeri ati agambye nti saba Allah atusaase gwe okiraba nti omuntu aganye okuwa zaka emaali ye bagimukoleddemu ekirabikako ezo paasi zonna zizo nti kiki zeetoolodde nga bwolaba engatto mu muzikiti wali emizikiti emirungi nga waliwo obusengo bubateekamu ki nti awo n'obusengo bwetoolodde wano bubwo nti kiki zezakaazo uliriza aya eno bwegamba nti hatha ma kanaztum li anfusikum bwe buno obugagga bwe mweterekera mwagaana okuwa zaka nti ye buli mwaka twabakolerangamu paasi buli zaka gye otaawanga feeno nga tugikoleramu ki paasi nti paasi zo ziizo ziweeterekera fadhuku ma kuntum taknizun mukombe kuki ku bugagga bwammwe obw'ensibo bwe mwatereka eno oba kutegete wakiikanga gwe mu bbanka sente zonna zizo wafi riwayati waliwo hadisi ewerekera aya eyo ng'egamba man ataahu llahu maalan omuntu allah gwawadde ensimbi oba ebyobugagga falam yuaddi zakatahu n'atatoolamu zaka ya byabugagga muthila lahu agenda kuweebwa ekifaananyi mu byobugagga bwe obugagga bwe bugenda mukolerwamu ekifaananyi shujaan ekyattimba akraan gwe bayita ttimba kawalaata lahu zabibataani ng'ayina enswiriri bbiri emabegeene ng'ayina ki mwali mulabye ku sigga sigga emabega waliyo ki obuswiriri bubiri n'ettimba eri egenda kuba n'obuswiriri bubiri nga Allah agitaddeko obuswiriri obwo obubiri obubooba obwo bubiri eno gye gyakoma ttimba oyo ng'abuyina obuswiriri obwo obubiri bwenjogera obuswiriri butegereka naye ng'obuswiriri obwo bwaki yutawikuhu yauma alqiyama eyakodowalira ebyobugagga n'atabitoola mu zaka babimukoleddemu essota erya ttimba naye nga ttimba oyo yutawikuhu yauma alqiyama agenda mwezinga mu nsingo ku lunaku lw'ekiyama yaakhudhu alyoka akwate bilahazmataihi bilahazmataihi alahzima ay shidigaihi buli obunankano obubiri buli obuboobo obuli emabega abumuteeke mu kamwa alyoka aleege nabwo embaaze oide yakulu nga ttimba ayogera naye ana amaaluka nze nno nze sente zo z'otaakola ki zaka gye wali olina okutoola nze ana amaaluka ana akanzuka nze mawanika go ge watereka n'otagajjaamu maali ya Allah nze sente zo nga ttimba oli ayogera naawe kubanga luli olunaku lugenda kubaako okwogera ebitayogera bulijjo n'ebiyungo byo Allah yagenda byogeza buli bopalapalanya nti nze saabikola Allah ayogeza ebiyungo byo era omuntu agenda kuvunaana ebiyungo bye nga bw'abigamba lima shahidtum alaina lwaki mutuwaako obujulizi nga temulaba tugenda kwokyebwa nabyo bigenda kukola kibigambe antakana Allahu alladhi antaka kulla shay'in naffe Allah ayogeza buli kintu yatwogeza lwali tomanyi nti twogera obwerere bwo bujja kwogera bukozese ng'omanyi nti ate nno bwo buliko n'omumwa boogeza bisambi ebitalina mimwa bwekiri oba nedda ogenda kulya harufu ezifulumwawo nga antakana Allah olwo nga Allah okutandika okwogeza ebiyungo ebikuliko wabaddewo okwerwanako n'okupalapalanya ng'embeera y'obuntu tayagala kubonerezebwa sinakikola saakikola era bampaayiriza ndiwe nti yauma nakhtimu ala ezo yasini ze musoma bulijjo ate nga muva mu mwanya ekiro
yauma nakhtimu ala afwahihim olunaku mu lujjukiro lwe tugenda okutungako emimwa gyammwe watukallimuna nga twagala kati ekigenda okwogera naffe kiki aidihim twagala mikono gye gyebajogera wegenderezanga nnyo emikono wano wosalira enjala awo ndabawo omumwa watukallimuna aidihim olyoka olabe emikono bwe giwandula bwino nze nagula kondomu zaali 2 nenzireeta nga hajati baali Dubai nedduwa gye twaliko wamarehemu ahmad kiki emimwa tegikyayogera twagala tukallimuna aidihim twagala mikono gye giba giwandula ebigambo nze nakwata enyondo nenjiteeka mu magetisi enyondo yali myufu twagijja wagundi netutuuka mu kiwonvu netukuba ffe kennyini ffe twamutta njagala kwogera mikono gyokka mmwe saagala mwogere abajulizi watashhad arjuluhum ebigere byoke bigambe nti ffe bajulizi ku muzeeyi mukono byayogedde nti ekituufu nze nasamba busambi bwe namusamba tteke n'agwa onaga nti nze saakola munaga nze nalinnyako aliko okusitula omutwe ku ttaka omukono wamma n'okusala nze nasala oluvannyuma lw'okuwagala ejjambiya nga tugiwagaza munnyu nga gwosirise oba mumanyi emimwa gyegyogera kaakati ate okumanya Allah agenda kutujjako buli kakunkuna tayagala oyingire muliro ng'olimu akeekubidde owulidde balyoke baleeta ettaka we wakikolera yawmaidhin tuhadithu akhbara wonna omusajja we yeeziringira ng'asamba walyoke wafubutule ebigambo by'otasuubira bi anna rabbaka awhala Allah yalagidde timugende muleeta akataka we yafiira we baamukubira ononogo wakuba ali wali alangajja tebamukkiriza nakweyogerako kubanga yagamba Allah hadisi egamba oyo yenna eyali azaamanyizibwa mu ngeri eyo nze ngenda yagenda kusirika nze njogere n'oli kagozza nze ngenda okumuyirawo omubiri gwe batta sirika ana khasimuhu nze rooyawo naye saagala kuwanyisiganya naye nnyo bigambo bingi guwatono nti nedda baasi khalas akoogera ajjako nga bajjako akoogera betip emikono wamma mikono tubuulire gwali gutya ng'owulira naye tosobola kwerwanako oba wali obaddeko mbuliri n'owulira ekintu ekikutte naye nga okuba enduulu nga bakazi bawe banyize peesa omuliro guvuddeko awoogera ssebo oliko amapeesa kati akoogera bakayisiriza muki mu ufa yeyogera ufa ng'eyogera ddala ng'owulira nga nti gwe sirika kaakati mimwa sirika ne banyiga epeesa mikono yogera naye ng'owulira ate ng'olaba fabasaruka alyawma hadidi asmi' bihim wa absir okuwulira kwa njawulo nnyo n'okulaba kwa njawulo nnyo byonna bitambula olaba kuba luli olunaku tewali la dhulma alyawma tewali getwagala ave wano ng'alimu akakunkuna nti baali tobanyiriza muliro nga tebanzikiriza nakweyogerako bino ebyokunsi birala abalamuzi baako nagatojja kweyogerako guno sinze ngusobola guno gwa kooti ensukulumu tituuse kwesembayo bisimillah mikono gwe sirika saagala gwe sekakasimu saagala gwe bakuwa obutwa sirika mikono nze ndiwo ku lulwo ana khasimuka nze ndiwo ku lulwo gwe sirika nze ndi n'oli tugasimbaganye ambulira nga bw'atakikola ate nze mugamba nti wakikola kyokka gwe otulengera nze gwe bakulyaza amaanya nze ndi n'oli bisimillah sikikolanga era bampayiriza ne bamalayika abonabo bamalayika bandika ndiye nti basi mumulekerawo nti emikono wamma tubuulire yoke giwandule abajulizi bigere abajulizi baba babiri abajulizi ababiri ebigere biryoke bisimbule bwino tyotyo leeta akataka kali wamma ttaka tubuulire ebyaliwo akataka koogere kuba mukama wako yagize eki kaakati balyoke bazzeeko omuliro obadde ogamba otya
obujulizi obuvudde mu mikono, obujulizi obuvudde wakikolera, obujulizi obuvudde ku magulu, obugamba ki bakuddiza okwogera nti omaze amamiima. Omuntu agenda kubulwa ekyokuddamu akyukire ebigere bye akyukire ki abwebuuze nti lima shahidtum alaina, lwaki mutuwaddeko obujulizi nga mwe mugenda okwokyebwa? Nabyo byetonde nti tusonyiwe. Antaqana Allah yatwogeza, alladhi antaqa kulla shay'in, mu byonna byayagala wano okwogeza tewali kimulema. Olaba kati abantu boogeza byuma. Halo wali omanyi nti ekyuma kyogera? Oyo gwoyita ali London yatudde muli? Abantu bonna batadde mu kuuma wano bali mu mpale yo, gweyagala gwokubira gwoyogera naye. Ampaka kolla shay, kati ayogeza byuma. Luli twali tutunuulira mu leediyo aboogera bali luddawa, akantu katono ate mpulira amaloboozi asatu. Eyo tekinologi ffe abato gye twamujja naye mmwe mwakola temufumiitiriza gwe leediyo sikulabusibuli naye ffe twabuuzanga okukebera mu leediyo tuli bato ayogera atuddewa. Kati ogenda okubuuza maama gw'osuubira nti buli kimu akimanyi, maama aboogera bali luddawa naye naakugeta mu ngeri ndi bali omwo. Mukazi atubuuza naye alinga ggwe, mal mas'uulu anha bi a'lama min as-saa'il. Maama aboogera bali luddawa, tuba tuli awo ne baleeta TV. N'olabira ddala abantu nga boogera byaye ate nga bangi, eŋŋumi z'abayutonda tuziraba, kitaawo omulaba adduka bamupye temulwanye yaaye. Kati tubadde tuli awo ne baleeta smartphone, ebintu byonna biri smart. Olugalo olwo lwe lutambuza luti bw'okowanga weebaka. Owulidde? Kati ensi bw'ebanga Allah atuwadde tekinologi ne tumulabako bw'atyo, tasobola kuleeta katakako abasajja olwaleero abeera e Bulaaya n'alengera baamunaanika n'agamba nti enjuuyo wano ngiraba, kati okuva ku nnyumba okutuukawo ku muti wenkanagi nena mukwano gwange ali eyo Sweden, nanga nti wano ndabawo kati ali waka wange naye ngaali Sweden. Nze ngamba nti twalizimbye ekisaakaatu okuva wano ku Muyembe ngaali Sweden naye ali waka waalaba mu nsi yonna asenze. Allah yatasobola okuleeta kafo we wattira muntu n'akayita gye kali owe Sweden ali baamunaanika mityana. Allah gwe mu tekinologi yatasobola kuleeta kafo we wayendera. Olw'okuba tebakuteekako ekibonerezo ku nsi oli awo oyenda oyinaayina bwinyi ate gwe muwalimu ate tuli mu Ramadhaani ate gw'osaaza. Kayinza omulema okukaleeta naga nti akafo kali okalaba nti nkalaba kenjagala koogere, wamma yogera bikata ggwe ekikata kigenda okufubulula ebigambo nze yansimbamu obusimbi viivi. Wano wakati w'ekikata awoga nti nze lukokola era oba okyewakana abajulizi abenkanidda. Kati nno abavuga pikipiki zino zikunama abagenda okukola haramu yeesabika, n'abazannya omupiira beesabika amaviivi ago. Owulidde? Yambala magetisi, ate nno magetisi oyinza gyenderamu kumanya ebintu bya haramu bizibu, omala kujjamu magetisi nangato siwe kiri. Kakati ate bozo oweza obujulizi oweza bujulizi anda kati ebintu bya Allah tusabirigane naye ebintu byonna byakwogera. Abasajja bakwata Bulayimu bamunyugunya mu muliro. Bulayimu alayhi salaam bakuba mu muliro kati nga baddeeka nga baga nti awedde tumuwonye nti eyo wansuru alahatakum katonda bammwe katejaja abagireki ajja batawanyo ya omumwa guvuddewo. Mpozi Allah ayogedde n'omuliro nabwa yanaalu omuliro gwe nti labbaik kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, njagala okole ekyewuunyisa. Ayogera na muliro ogwakuno ogw'abajjajja gwe bakumye, si guli ogwa jahannam. Muzeeyi musoke ne busuulwa ne bongole babukumye n'enkwe ezaleeteddwa Obuganda bwonna buli ssaza. Bataase buzibu azaala mpanga.
mwenjogere nga gozeri bintu kibisoose wano birina ennono zaabyo obuyiti bataase Obuganda abasajja Baganda abalina imaani abalina ebirivu ebitasanirirwa tebasalako na nviiri zonna ziri bulange zeeranze nga okweranga kwazo imaanan wahtisaaba bakikola lwa imaani nakukifunamu eri Obuganda nagamba nti kiki nti omwana yatemyetemye bamuzeeyi bonna ndi waani nakubuulira gye bamwe otuwulira bulayimu ndi gigi ndi naye omukulu ayisiza ekirango nti buli alina oluku olwaka ebivubuka bino ebikulu kamada jangu lutwama jangu namusookere mulete ebyayi musibe enkwezo ono azitwale ku ggombolola bazitwala ku masaza buli saza lireeta kati enaali bwemala okukwata ku lunaku lye Allah abaswaza ya naaru muliro gwe kuni beera bardan wa salaman njagala obeera nnyogoga ate si bunnyogovu bwa balaafu saagala bunnyogovu bwa firiigi njagala obunnyogovu nga bulimu salaman omanyi waliwo obunnyogovu nomala omuzeeyi yalaba abaana nga bali ice cream buno ice cream bwe bateeka ku kati ice cream wakati nako ne kamukuba alaba abaana bawoomerwa alaba abaana bawoomerwa naga nti omuntu obwo nze sibulyangako bambulireyo abaana tebakamusimbye konna bwe yakaluma kakatwe n'akassa mu kamwa kate nga tekookya n'alwala nako kawanda naga nti bano babulya butya bo bamanya abato bwe bakaluna babbako kabbe nga kapenywa amazzi ono ye muzeeyi konna be yakakubayo ne kamwokya aga nti bannange munzise kakaya ke kamwiyimirira olowooza yakaddamu tuweetantala kyotamanyi fasalu ahla dhikiri sooka oguze ba ahla dhikiri ice cream bamulya batya tebakubayo mukube owulidde akati obutabuuza tukola ibada gyotabuuzizza ojja kulya ice cream ng'omukubyeyo bukubi akati Allah jalla jalaaluhu alagira omuliro saagala gubeere nga ice cream eyaleetera muzeeyi obuzibu n'alwana naye mumatama yogayoga muyi n'obuugi abamwagala n'abuleetako essagaliko olw'okuba yasiimye obuugi obwo bulinga kapa bugenda kungulu ne bukola akanyogoga n'osooka obuwujja nanoonoonyawo obuyiwaga ndi muwalimu kye bumukoze sooka weegendereze olidde kati Allah alagira omuliro kye batawulirangako Allah ayogera n'omuliro bali tebamanyi ni njagala obeere barda njagala mpewo ate salaama eteetaaga kooti tebampe jaketi yange eyo neteekewo njagala akawewo akaseeneekerevu ala Ibrahima Bulayimu buli waali si muliro gwonna wabula buli Bulayimu waagireki waali omuliro ne gukola kye bagulagidde ekiri oba nedda olira ensonyi ennyingi era obukafiri okumanya buzibu omusajja gwe mwasudde wakati mu muliro ku asuli n'abayitako ng'agenda abawa salaamu assalaamu alaikum warahmatullah bamuzeeyi mumanyi nti Bulayimu mulamu nti wallahi yayidde twamusudde wakati nti gundi mmwe muyinza okuba mwakozezza olusaala omusajja wallahi wakati mu nku omuntu oyinza omuteeka mu ttanuulu ng'otaddeyo n'ebiti ng'eneetera okujja okubunduka n'afulumiramu eri nga mulamba nti twamukubye omuliro enku zonna ezavudde eggomba zino zebayite entaseesa twamutadde wali ntaseesa ate nga zirinaanye obusaana n'enkoma enkalu mbalayirira Katonda ali mu ggulu omanyi balina kulayira ebyo okulimbwa n'embizzi kuba tebannasiramu kati nali badde ensonyiwa waaki nga y'omu ku basse balubaale bafe oba mukaajanga be balayira ne beerabira nti waliwo nannyini muliro ayogera n'omuliro olidde Bulayimu ye wuuyo bamulagira asala omwana ekiso akiwagala simwakava mu yidi timumanyi kyafaayo ekyo omwana aga nti feesi gitunuze ku ttaka
saagala obeere na kisa muzeeyi olabika okwatiddwa ekisa sala naga okusala nsala naye nannyini kiso oli agambye tosala kati nze nsale ekiso waliwo abakiragira bali aba n'omwe w'amagezi ogwo omwe w'amagezi aga ntikiddemu okiwagale yaani oyo lowooza omutabani muzeeyi agandi nkiwagadde sala oba okuntunula mu feesi ekiwedde obuzibu feesi giteeke ku ttaka nti ngitaddeko sala tebannange kiso kiganye sekijja kusala nga nnyini kisaaganye si kikyo nti kirina nnyini kyo aliwe yagaana omuliro okunjokya tayinza butagana kiso kusala ala kulli shayin qadir eyagaana omuliro okunjokya nga ndi wakati ekisa kiganye okusala naye nga nze nsaze bali baasuulayo nesijja ekiso nkiwagadde kiganye okusala nyini byo yabirimu kati sinze mbirimu paka eddoboozi lirajja lirigamba nti ya Ibrahim kad saddakta arruya ekyo kimala kyokoze ekirooto kyokikoze eki wafadainahu netuyingizaawo ekyanunula omwana olwo bidhibihin azim twaleeta endiga nga si yakuno endiga yavaawa endiga yavaawa ne baleeta endiga etalyanga ku bisubi byakuno tenywanga ku mazzi ga kuno oyo Ibulayimu omuyita mmere ebyali mu maka ge endiga si yawa nenkubeko emiggo terinyirangako ku ndiga za kuno tenywangako ku mazzi ga kuno teriiko butwa bwa ddagala nga zino zetwesuwa zonna ezijonjo badde ebyoyo muli eddagala omaze okulya ennyama yagaani ate obuto lunzita ne baleeta endiga gye batoddeyo eri nga n'abagireeta bagandi mukama waffe agaye tulondera eddala endiga ne Allah bidhibihin azim ne Allah naga nti yali azimu ne bagandi salamu endiga ekisoko kiseka ku ndiga nga kiringa kitabu ate endiga nga bagisaze nti ate nyini endiga yakkiriza simanya situlimu oba mwe mulya buli nnyama batwongere tebongere tulye eyo ennyama gye tulya eriko ekyafaayo ekiri mu Qur'ani ekyennono tukinonoozanga bwe kyali nti waliwo omunene yali ku nsi nga waliwo ekitambula n'omunene ali mu ggulu wakati awo Hamzatul Wasli yali ndiga basajja bayise mu nsi kuno eno Ibrahima kaana umma Ibrahimu yakolanga emirimu gya umma namba naawe ne bagande kale oba oyagala okwefaananyiriza mukwano gwaffe oyo ti salayooko nga ntinze gwe sala zaakuno tetujja kuleetera zeeri kati bwe musale zaakuno lwaki mujjukire ng'ekyafaayo ekyo kyali kikulu Allah yalagirako obuyinza bwe ekisooka eggulu lyayitamu endiga nejja kuno ekyokubiri nti Allah subhanahu wa ta'ala buli kyemukola abaakiraba nga sitoole bwe yali etambula ewa muzeeyi yonna ng'agirimu naawe wajja okulaba sitoole eyo nga yonna ogirimu wamaze kubba mbizi ya munno n'olyoka otuguliramu endiga jazakallahu khaira tetwalidde halaali gw'obuuse n'akabalangulo fe abalidde tulidde ki halaali kakati gwe n'embizzi nyini embizzi ayagala embizzi inna allaha tayyiba la yaqbalu illa tayyiba olize kasa mulidde kasaki bino ebisolo biri haramu bali babiriira mu ngeri tali yabubulanzi baze kasa mbaguliddemu halaali gwe ne allahu naye ffe tulidde ekiriki tuyoyiko topic nti emirimu gye tukola bajja kugitukoleramu ebirabwako emirimu emirungi bajja gitukoleramu ki nga bwe bagamba nti omuntu bw'afa nga abadde musomi wa Qur'ani eyo Allah agikoleramu ebintu istinasa ne bigenda okubeesabeesa nga oli mu kabbuli akoleramu omuntu omulungi anaakumalako ekiwuubaalo kyaki kabbuli bw'oba oyagala okufuna omunyumiikiriza sooka onyumye ne Qur'ani kuno ojja gisanga mu kabbuli
oba okutegedde bamuze ekiragala waffe kabuli muunisa bwe tulibera mu kabuli kulaana eno etukole ki etubeesebeese naye nekubeesabeesa nga tewagikolako mukwano gikoleko omukwano ogwo bagukukoleremu omukwano gweri naye kulaani togiriiko olw'okuba olina ssente nabagamba mu tawuni awo waliwo mubuuzanga Shetihami waliwo omusajja awulira ebintu bino byetusoma ngaabasaaga andabikira ali abaavu 70 years obuuzanga Shetihami naye yasalawo agula esseeka Tihami buli kawungeezi babeera mu Yasaruna wamulabako n'omugongo gwewese ate ng'alabika yali giant abeera Bulaaya subhanallah musajja mukulu naye bw'aba abeera Bulaaya bw'aba abeera Bulaaya akikola nali mwewuunya nti wakuno tayinza kukikola owakuno tasobola kukikola abantu bakuno obwongo buliko enzikiza ne booleta ensuululu toyinza gibongolako naye bwonga nti ali Bulaaya musajja mukulu ate ali very punctual obudde akuuma obudde era lumu mbasanga ng'alina Yasaruna ziri enkadde ne mugamba nti muzeeyi osobola okusoma Oluganda nti ye waliwo omukwano gwange yandeeta Yasaruna zirimu oluzungu ze South Africa ne mugamba nti muzeeyi oba osobola okusoma Oluganda nja kuleeta Yasaruna kakati nze gya neerabira Yasaruna omusajja nenemerako seeka Yasaruna yange paka lwe neevaamu ne muwa Yasaruna ne mugamba eno eyo noonogiwa omuntu omulala ate kukuba ng'ali mu 75 something omwami abeera n'omuggo nga bayingira paaka nga bagula amawulire nga bafuza oba okitege wallahi Mungu ansaasidde nga nammwe mwali mumulabire mu bantu abanneewuunyisa oyo omusajja neewuunyisa nnyo teyeetuulako musajja mukadde ddala bw'abeera mu myaka ali myaka gy'abajjajja tali mu gy'abataata ni atoba ne Yasaruna oba atuuseewo Allahu a'lam wallahi yankwasa ekisa Yasaruna y'obukulu abaavu 70 naye kati bw'ogamba ono wa takisi agase kati tunawodde tubeera mu takisi wano wabasaabaze ng'obalinda toyinza kutunulira maharufu zo bbiri ng'olinda abasaabaze tennajjula bulungi mu bulamu omu n'otula ku steyaringi yo n'ogamba nti bauna saula jaula ojemuzi jaula London ni London mwali London bakugonza ni London mwali jarbade ogero kulango tambula yategeka Yasaruna yali musajja mugezi nnyo yasooka ennyukuta emu naddako 2 naddako 3 n'aleeta ekijegere n'aleeta nti bar jal salwa najibal gwe tofa ku makulu togenda toyiga Luwarabu oyiga kusoma ki okukakana ng'ogenze n'agamba alam nashrah olutambula olingire Kurani alam nashrah noga nti lam yakun byowulira mu ssolo taliso biraba minannaari gwe nawe owulira essanyu you have achieved otambula naye olimala amba oli mugambo otya nti emyaka 8 nti tewayiga alam naj'al lahu aynaini wallahi alazim waliwo omuvubuka mukwano gwange omusajja maama omuvubuka oyo kamuyite muvubuka naye musajja omusajja oyo omusajja azimbye enju ya maama Tihami naye sitole ye eri ajiba yanga nti guze gulaba ntambudde ensi zino esaawa eno ali mu Amerika nanga nti nze nali simanyi kusoma Qur'an nanga kiseeka gwe wandiitira okuyiga okusoma Qur'an kati mu Qur'an neevuga naye nsaba Allah ansaasire empangaale nkole leediyo yange mu Uganda buli muntu asome ku Qur'an eno kubanga nze sijja kusobola naye neegomba nnyo buli muntu afe ng'awulidde ku tafsiiri
bamubenja nga bamubira mazima so sigamba nti saawulira njagala awulira akoleki kubanga nawulira buwulizi mu bye nawulira kati byempulira kubanga akasa waliyo abajja okuwulira babenga nze nze alhamdulillah Qur'ani ngyesomera nenkwata n'ebyoluzungu neneesomera alhamdulillah sente zaffe twazikolangamu ebintu ebitalina mugaso yaŋŋamba nnoonyeza nnamwandu eyeetaaga akayumba eyo ennyumba gy'olaba ya maama Tehami gye tuzimba in fact muyaliiridde idi baŋŋambye nti bajja wano waliwo baganda bange bali Colorado eyo ne bampakira kilo 10 ez'omuceere ataano twagagabidde wano ataano nenga baweereza nembawa n'embuzi ya bwahiye mu kyalo ne bagamba nti kakati ate tulinda ki tufunye omuceere n'ennyama amatooke tugalina tuyingira ennyumba yaffe yidi bagisaalidde mu nju yaabwe basaidemu bisenge bibiri mulimu ekinaabiro munda kuliko n'akasitowa naye nga omukyala olunaku lwe batandika okusima omusingi baŋŋamba puleesa zakolayo ng'alaba tekisoboka ennyumba ye eri ku gate set bagizizisa emiti eno Qur'ani ekozesa omuntu zino sente zimuwa bamalaaya temule zimufunamu wallahi n'omwetondera omuwadde emitwalo gy'etaano oyongeddeko okwetonda ate tasiimye nagandi akati etaano ngikolemuki naawe ddala bw'oba olaba emmere gy'olidde ennaku 2 z'omaze wano nkikwatamu ekkalaamu walidde enkoko ensiike basajja banno ze bamuwadde kati ogenda okusiibula abalala bayingirewo mulidde bintu oidde esente gweomulimu ogwaffe gwabasiika kubalaga sente zo bazikuwadde tumanyi zikozesa zivungiseemu ezeeri oyo teyavungisiza wallahi azimu tutandika ennyumba eyo nga manyi tajja gimala n'omwana omuwala ali Sweden yazimba eya Namusoke mumujjukira Namusoke ali mu nnyumba ateredde ku kyalo yalinako ennyumba embi be bagagga baakule yekka alinako enju y'amabaale era bw'oba olagiro kagenda ku nnyanja bw'onaaba enju eriko amabaale amamuyuufu yekka bw'oba oteeka nadde ndi awo nampeereza embuzi kabuutu n'ettooke nanga nseeka naawe kwatira awo gayira eno Qur'ani bagambe law anzalna hadha alquran singa Qur'ani eno twagisa ala jabali ku lusozi olw'amayinja laraaitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah gaali betentesa amayinja ne wabeeranga watabadde lusozi n'amayinja nga galinga gatabaddeewo ng'enfuufu egatutte gafuusa obuwunga laisa illa min khashyatillah nakandi Allah wa tilka al-amthal bifaananyi ebyo nadribuha linnaasi tubikubira bagayira la'allahum yatadhakkarun obuli abayinza okujjamu ekyokuyiga mu Qur'ani waliwo emitima gyekuba ne giyiika yatafakkarun obuli abo ekifaananyi ekyo nga bayinza okwebaka ne beebaka bugazi ne babaamu kyebagira ki ng'okyali ku levo yakusala buhiya bano bazimba mayumba ennyumba eri mu bukadde bwa sente embuzi eri mu mitwalo mugagga nno gwe bayimbirira mugagga ali awo talina kyategeera mu bya ddiini n'akamu olwokuba Allah yamuwa sente ne zizibikira awali badde eddiini sebo salayo okukabuza abantu bakalye nga bankoledde mulimu ki omulimu gwe bakoledde kulya okulya mulimu mukulu bangi baziina banoonya be bazibwa tebaziraba ne bagamba muntu ali mu Afirika maama jjo twabadde wano tuli ku byaffe omusajja omutake teyatuguddeko wano n'agamba atya ng'alinga eyeegayirira nti mukwate abanga bali mu jjiba batugabire ennyama ennyama bayita abantu mu jjiba batugabire ennyama nga yabwereere abaalidde wano yiddi mwakirabye mutya
olwasimbye ente waggulu nti bagitaddeko akaso buli muntu ng'agamba munne mujje tugende tulye tiketuli basiraamu nti gwe nno siri wala bano abasiraamu bagaba olwatadde akambe ente ne bagiwanika nga buli omu akwera munne essimu oli ludda wano nti mbadde nnima nti gwe nno lima nnyo eno bagaba n'abatali basiraamu babawa eno tebasosola abantu bamalabye mutya nga ne bwebaga nti abange muteekeeko gundi covid oli ateekako kibatu ku nnyindo covid aleke mukwata omugagga bw'otaliisa abantu olwoba olina omugaso mu nsi bw'ozimba ekizimbe kikyo ani anaakonkona geetiyo kyekyo kikyo naye abantu bayambe bawe ku ssente zo bazirye omulimu gwabwe gwe bakukoledde kulya bibyo bano abaavu okubeerawo kwabwe balina kye bakukoledde eri Allah kulya ku maaliyo ate abantu baali badde beeyagala nnyo nga bawadde abanaku ne balya teri kisanyusa nga kubeera nti olaba abantu balya nga gwe ensonga nalabye ejjambiya wano era sitera kubeerawo nga mugaba ennyama yammwe naye kabuze kano nonzirukewo omusajja nga ayagala kuyuza munne ejjambiya nyama bunyama nyama bunyama gadi subhanallah yagenze kuyitamu abantu bagenda okufiira wano ku nyama mwayulabye olutalo ng'alinga gwe bayiridde amafuta ayaka bw'ozanyisa kye bayita ennyama n'otawulira ssanyu ng'olina gwe weekwese Allah n'akuba kamera n'alaga nti mujje mulabe ekiri egindi omusajja attiramu yamugaye nti gwe gundi olabika tomanyi ennyama neŋŋamba oba omusaayi guno abantu bagusikako batabuka mwalabye ennyama Allahu akbar neŋŋamba abagagga beesiimye ate baalize ne balaba ku bino wallahi alazim singa wabaddewo omugagga muffe yaligambye nti abange baleete ente endala essanyu lye yalifunye buleete ente endala wagenda okugjawo omulambo ko kireegi omusajja omulese abaana be omulese mukazi we ne piki ye byonna kireegi omugagga yaligaye mugende muleete ente endala muleete ente ezi banaye mugendeeko abagagga ekibakoze obubi batudde mu ofiisi bino byebwa bye tubagamba musituke mugende ogambe abantu mujje waliwo ente ey'obwereere wallahi okole ekitabangawo nti ente ebadde endwadde nti aa emenyese nti aa bagisaze ennamu nti bagaba bugabi namu nti namu ebadde etambula omusajja agambye mujje mufune ennyama maama wawulidde otya nga omusajja atuwa ennyama ate omusajja ekyamutanudde kuwulira takbiira n'agamba ne gye tubadde tutwala ewala mugireete mugimaleemu manyi wano waliwo takbiira zaffe ezimalamu ensonga yagayo yonna mugireete gye tubali tugenda agaba mugireete wano ayyaay abantu bali mu Kampala tebamanyi nti eri omusajja ayinza okubuuza naye seeka eri omuntu ayinza okumalako ewiki nga talidde ku nnyama kisoboka oba nedda n'omala ewiki nga tolidde ku nnyama omugagga abuuza akudaala omugagga akuba evvu balita vvu omuntu asobola okuwa bano abasajja boolaba tugamba muve mu dduwa olowooza tebakimanyi kye tusoma nti bano bwolowooza gayira nenaafi tebakimanyi nti edduwa teziriiyo naye weewali akananka omuntu bamunyumiza bunyumiza waliwo mwanyinazi ali wali bamugambye nti owaye nti waliwo omuzungu gwe tulengera alina esseeka n'agamba nti gwe mpaaka kaaya oyo kalina esseeka awagwekku tewabula kirondererwa kukakkana nga akaveera tagenze nako abantu mufune essanyu
eryo essanyu teriiyo liryenkana, teriiyo essanyu liryenkana. Ate nga bw'owulirawo ssanyu, bw'oliwulira essanyu ate Allah bw'agira ki agamba nti akwepikira nti nja kukusanyusa, akugambye nti inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Olina omulimu gwe wakola nkwebaziza naawe kwatiraawo. Niyo olinaga nti gundi yawaddeyo ku mbaga ya Ssaabasajja obukadde 2. Oyo singa twalina obusobozi nga banyumaamu mumuyingiza mu muzikiti n'akubwa kibooko, buli kakadde kibooko. Naye tetulina obusobozi. Obusobozi bwaffe buli mu bigambo. Omusajja n'amenyeka, wallahi alazimu, omukazi yazimbira nnamwandu ennyumba. Mukazi munne naga nedda omukazi oyo ateekwa okusula mu nnyumba ng'erabikako nga yiye nga tayambiddwako yadde n'olunaku n'olwo, era teri akimanyi okuggyako nze naye ne gwe baazimbira ennyumba. Era bwe yajjako mu Uganda ne mugaa genda olabe munno, kakati omanye oli kye yakola, n'asiba bivakedo. Uze omukyala ne yeewayo n'aggwayo n'asiba emimonde ye n'ettooke lye n'ateekako ebyayi n'endagala n'evakedo n'aganyabo neyanziza alhamdulillah rabbil alamina. Ennyumba ezitoyo endagala kyasobola. Yalina n'akabuzi ke ndowooza awo n'akagireki yakamuterekera n'akabuzi kaako kateekeko, naye aweddeyo. Allah n'atunuulira ennyumba n'embuzi wakati n'agaawa Hamzatul Wasli yenze nze njo okukugaa nti inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yu. Naye n'owangalira ku nsi nga bakutenda butenzi, naye ng'enkya ogenda okufuuka omulambo ng'ono abadde agenda okulya emaaliyo. Yabuze emmotoka ya bukadde 2. Eyataano bali tekutwala, tekusobola nti waliwo omuvubuka ntanudde. Weerabidde lwanakutwalira kabangayo. Sigambye nti emmotoka yo tugigule naye neeno teweerabirayo eno. Abaana abasajja tebasaaga, bajja kukusitula bukolokolo banyumaamu bano bw'obadde tolabako, bagambe nti istawu ng'owulira takbiira nnya Allahu akbar. Abadde mu mmotoka ya bukadde 2 ali mu jeneza abamusitule busituzi yabuuma tebuweza mitwalo 23. Allahu akbar. Abaana abasajja lwaki temubafaako kati? Allahu akbar. Noga nti sigaddeyo emu. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ng'owulira abaana abasitula mayiti mujje, ng'owulira ofuuse mayiti ogenda. Nabbi yagamba otuuka okuwulira n'engatto z'abasembeyo okuvaawo. Ennyumba olesaawo, emmotoka olesaawo, amataka ebyapa olesaawo. Bakugamba mutunda ku mataka ogulemu ettaka lyeri, tokkiriza. Gula ku ttaka lyeri bagula gule ng'oliguzisa za wano. Ate Allah tajja kulyaza amaanyi, ate abiteegera, ate amanya byonna towulira. Summun bukmun umyu inna sharra dawaabi inda Allahi summun bukmu alladhina la yaqiluun. Walau alima Allahu fihim khairan, singa Allah yali akulabyemu akamuzuula la asma'ahum, yali gudda akutu n'akugjamu envumbo. Singa Allah yali akulabyemu akalungi gwe yali kuggyemu envumbo mu kutu n'ogira ki n'obaako k'owulira, naye yasalawo nakandi galawo ne bakwokeramu essasi. Ne bwe tugamba nti bwa ku ssente z'ogamba bubaseeka bwe boogera kuva dda. Nti kinsanyusa nnyo omugagga n'ajja n'agamba nga bw'olabye omusajja mutake yavudde ettake n'akyama wano n'agamba ngenda nju ku nju akole ku ibaada. Najja mu lujja wano wa muzeeyi n'aga nti ennyama abalengedde bonna ne bajja. Kasita bo balengera kuno omuzungu ng'okeetyabidde. Lazima gwe lwaki omugagga ku lunaku ennaku zino ezatta shiriki ezaanika ennyama tuli mu lockdown tokyakola, lwaki tosabaayo kabaluwa nti abange mundeke ntambulemu? Muteme kiro zange awo, ente bagiteme bagiteeke mu kaveera otambulemu onoonye ku bannamwandu ku kyalo. Gwani atasobola kukolako auto?
eyo auto ensiraamu sajja bazze batemye ennyama yaabwe eri mu buveera tafuddeeyo kasita alaba ennyumba ng'esaanidde ng'akyama ng'ateeka aliwa kwata naawe weetooloola ekyalo enju z'abanaku tezibaako fensi oluyingira oyinza n'okutulira mu ddiiro funa omwalimu ku kyalo akutambuze mugende njagala kuntambuza ku kyalo kino simanyiiko nti ekikindi tugenda kugabanya masoko gyeko buveera bubiri olaba olubimbi taluveeko mba musiru wa kika ki bw'otakutambuza nze kennyini nga ngenda ka trading center wali ababoda nga mbagamba abayi mugye baliko nti kale kamukamu maama emmotoka bajja kujja bagigoberera nawe kuliko yambalako ng'ekikututte kugenda nga ndibaseeka babbi ffe twabba mutuveeko kati naawe kati abatali babbi weetuukire ku gurawundi okwase akaveera omuntu the final consumer asembayo agendo ng'obwokamuwa asula busuuzi mazzi atandikirawo n'agamba abaana nti abange muleete obuti buli omu ayuzeeko butonotono ng'oyokyako na kola ekyewuunyisa mu nnaku zino lwaki obeerewuwo oba funa owappi kyakutambuze abaana avuga emmotoka z'empaka basooka ne bayitamu ne balaba ekkubo naawe nga yidi enyeetera sooka oyitemu olabe woonookolaki gonoogabira oba muwali mutali wajja kuba asaaza abasiraamu be naye gwe wagiraki weyitamu dda n'omanya nti kati tugende olina neddereeva otudde butuzi mu mmotoka gwani waliwo olunaku lwe tujja okwenkanankana gendako enkoowa otunula olabe kati teriyo kabbuli nzimbe zonna zenkana ey'omunaku n'omugagga zonna zifaanagana naye nga yiika nnamba bonna baalina ennyumba baali batambula kakati ebintu bino tubyogera naye waliwo aba bagiraki baggula ye musajja oli omuzeeyi gwe nkugambye ate buli lunaku myaka 7 ali kuwuya saluna ono gayira alina gandi seeka ya saluna ezo zaatukubya tebajja kukuba ekibaleetedde obuzibu n'obukodo bubasusse abawalimu bali mu lockdown owulidde mubazingize mubeere bana mugende nti omwalimu wategedde nti buli wiiki tujja kuwa mutwalo oba okutegedde tutandika ssaawa mmeka ntutandika kwanswiri netukoma kuki ate ziri ennyo kutandikwatika bwati ba obanga ago benkoko ya enkyalo ogamba yaye atamukute yagamba olwotuukira kwatamukute yagamba osookera ku yaye bannange bino ebintu byetwogera wallahi billahi tallahi abantu babifunyemu abalala bazimbira bannaabwe mayumba abalala babifunye mu kusoma Qur'ani abalala bategedde baagaliza abalala abalaga nti nze sijja kuva mu nsi nga simanyi kusoma Qur'ani yadde ndi mukadde enze muzeeyi wange yandyazaamaanya myaka nkaaga okyalombojja kitaawo teyansomesa ku ddiini gwe kakati gwe ate kati gwe weeryazaamaanya muzeeyi nga teyakuyigiriza bakyala kati otigukamu bakiguke mu ddiini mwe balyazaamaanyiza esente omusanga ali Juba muzeeyi yaga agenda Juba esente muzenoonyeza naye irimu nze muzeeyi mune yabindyazaamaanyamuze twabisoma kuva mu buto tolina byotandise mbukulu abaana olwakuzaala otandikulawo okuzaala ekyo nga wakyeyigiriza lwaki weesiba ku muzeeyi wo bwaba yakulyazaamaanya kati lwaki weeryazaamaanya mu buwangazi bwe tolinamu ssaawa 2 kati nno ekikwewunyisa abaana abawala abamu basomera ku online ono ali Dubai oli ali mu Amerika ono ali Yindi basoma ya saluni emu nga bagisomera ku ssimu amalako yasuumusibwa n'agatta 2 ow'essatu ow'ennya kati bw'okimanyi nti abaana abagenda okukuba ebyeyo ng'oggyeko busente bwe bafunayo ate bafunirayo eddiini okusingako n'abawano eno bwagoya akawunga ka mukama we bwakuba capati earphone zimuli matu eno bwe bamukubamu ensanja bwe bagenda bakubaki
baga nga twali twafadda lwaki bambi teyasomerako mu ssomero lya ddiini era tawulirangako ku ddiini ate bwe bajja e Uganda batuula eri mabega ku jjuma ati baba basaala abaana ne bakaaba anaafuluma nadda ku mwana naye wano abaana yabadduseeko bali Uganda abo abawarabu be yalinyumiza nabo bageye gundi bali mu lwewaabwe olaba gaapu ezo zonna eno bakazi balina nnyo mu lugambo ne bageya gundi ne bageya sapatuze ne bageya gundi ne bageya kakayage ne bageya gundi ne bageya embaliga ne bageya gundi ne bageya enjala zavaamu ne bageya gundi bamukuba bamukwatira egindi yabba ne sapatu zago olwokuba olulimi bakolaki kakati agudde mu kiyumba bonna baluwarabu abaana abaali mutawanyiza abalese Uganda abavubuka abaali mukwanye bonna bamulimbalimba abalese wano abawarabu bo balaba mukozi boogera byabwe kyavaga nti awo Hamzatul Wasuli egattawo nti bampe earphone njuze ebintu bya mukama wange mpozi olwa okutukugenda okuvaamu ebiyinja byonna bigenda okufubutukamu kwolwo lwawulya ne salati duha ate kiki ekyo eswala ziri mukaaga ja eyo duha sekana atematema duha سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك